You're going to be mayor of the capital city, Kampala. Ye economy ya Uganda. Uganda can't stay out of Kampala. Isima Chameleone yalumya omusajja engalo. Musajja twaze engalo nga amulumya engalo. Nkugambye byonna bonna bebo mukadde Chameleone yayimirira mu America. Nawandika ku Instagram ng'agamba mukawiza anobe. Lwaki? Nti amukuba. Kwegamba kibatambuliramu abantu batansoba bafuna mu perception mukuba abantu uzo yakakuba juzo wa studio radio ya fa ina gwamenyedde laptop eno kali kyenkadde bavemu. This is old school. Abantu bali mu mbeera ya kenzo smart and some no itawo buyisi bweto woli awemeddu wato wabasingira na itawo. Katika mbuze mu Isima ebintu binnya bigenze maaso naye ate cha anti corruption court emotoka ene Ladigiba yajogedde konti agina mu mukono yakola oluyimbo olwo nati Chameleone ndereba musamoninze ogenda mu court tajina mu mukono nti noba Digipower ajinako kyajirinako anti yawandika oluyimba Chameleone ye wandika oluyimba ne luntwala mu BET ebayiyo owange naye nga kale wadde nga yalukola yoli yino oluyimba je lukola ki je lugenda bwalina byafuna abayimbi bwe batyo bafunanga ebintu byaki byabwerere no doubt Chameleone afunye ebintu bingi nnyo ne motoka kitono nnyo but ekibi legend gwata kyakola ebyo nti ovuge motoka nga teriko musolo manyi we okula olwo ebintu byogenda wejjamu mukiwulira nze nanga abantu banyiza banvuma kamuzeyi nayoza naddawo nti no muyombese kyo kati nakikola ki nakivaako Chameleone ni tuyina okuvaako mukiwulira mtu nakuwa motoka nogitwala nga gundi Lydia Jasmine oba Spice Diana bano baana bato Spice Diana gubayizo we motoka n'amalaga kola ki naye olaba nako kennyini kakulaga njagala kyaki kyange Chameleone nibera serious mu bintu ebimu ate njagala nkulabule politics ye wanayingirawo nnyo atya bano balugwago bayita mmere balooya eseme ebanga lyakodde kwa kutaina gwa kubira simu mu anti corruption court mumuyite ate bakulita mu anti corruption court obo kyesimbyewo anti kukisinza gukusinza tagukusinza anti ate guyinza obutamusinga empapula za motoka ziriwa yabaga azireta okuba yagenda blood white taddanga okitegeera aliwe mulwadde by the way Chameleone nga twagala musa ebbali magezi kigomwa Chameleone njagala muwe ekintu kimu bambi bwe weetonda omulundi guno Abannayuganda ne bakusonyiwa nga bakusonyiye emirundi emingi Chameleone weddireko ddala naffe abakudefendinga mu society tujja tuuka tukoowe nze ate ndi w'amazima mmanyi nkubuulirira nga Chameleone va ku sigala va ku whisky n'okuddeeko ekiro byesonyiire ddala obeera ewakaawo olina embwa lunda embwa agenda omale obudde mu nnimiro nga olifuna lima vanira nga saayisi keep yourself busy at home olaganga wa nyo whisky wo mu compound yo ogwe mu nyumba yo will you trouble. Do you think Chameleone ayina okwe rebranding amukina ekintu? Yes, Chameleone ayina okwe rebranding nnyo ate naddala mu times eziriwo omuli obusajja kati nga bu Diamond bwa Alikiba bukozi nnyo mu East Africa myaka emitono nti Chameleone woteddeko n'ebya legend biyinza osabulukuka myaka 3 ejijja nkubuulidde anti abantu they will pick up new legends abayina good image kubanga olaba nti Kenzo yayimba 10 years mu next 5 years gonobolooza ki yes kati abantu bakyuzi is there a leaf Chameleone should pick from the two from Bebe Cool ne Bobi Wine? Yes, I know picking akwanga ba Bebe Cool bonna emirandira ne Bobi Wine emirandira family kati oba wejjako family try to organize yourself or else ojja ku ending up nga DMX Mike Tyson abo na bali ba celebrity ba amaanyi naye kigendo ekyabalemesa nga talina control. DMX yali musajja wa amaanyi yokitegeera ba Jay-Z ba billionaire ali homeless